Olumu kubira akayimba obutuusize message kiba kitegeeza nti wo omutuusiza waba weewo. Njala bategeeza kyandanda omugenya akola ki? Omugenya agenda. Wasanya kawo Charles Peter Mayiga anaatera otuviire Mmengo. Mu ngeri yonna gy'anaagenda gy'agenda okweragamu nti emirimu agimaliriza nti baasiimye awummule nenga ye mufuumule wajjo. Bino byali mukola okola emikolo okusiibula okuzina amazina ng'ayimba obuyimba obw'ekirogo mutegeeza mwamukutte watuufu. So njala bategeeza nti omwami akatambi ke yasembeyo okukola ng'ali ku mukolo n'ayimba akayimba ka Mwalajjana Juliana Kanyomozi mbu kibaluma n'azina amazina n'aseka. Obubaka obuli mu kayimba ako njagala babuuzamu ekigambo kimu mwenna. Omuganda aliyeyo kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Kikulumira ludda wange otaasa Obuganda. Era ni gwolemesa mu Buganda. Tolina. Kati yamanyi nti mwamulemesa emirimu gye yalina okukola. Era atuuse ku nkomerero ya firimu ye gye yali azannye ng'amanyi ewedde. Kati ye yayimbye akayimba ako n'azina n'amazina. Kiba kitegeeza nti mwamukwate waluma era akayimba yakayimbya akimanyi nti alina baffe totuweereza buyimba. Twasoma psychology tubadde ku mizigo kwe tukulidde ez'entalo tuzimanyi za psychological warfare. Neiba akusindikira akayimba nawe n'omusindikira akayimba. Oba omukazi nga bayombera ebbawuli omu n'azindikira munna akayimba n'oyo n'asindikira munna nga beekoona. Kati ffe tetulina budde bwakukuddiriza buyimba. Ffe twategedde nti wooli okoze eki oyidde. Mwenna abatalabye kayimba ako aka wasanya ke yabaddemu ng'azina amazina ku mukolo. Imagine olwa corporate sijja kazanya kayimba ako nenga mukamanyi bulungi nnyo. Olwa corporate sijja kuzanya kayimba ako nengenda kajja mu eddoboozi mulabe olyoka ombuudeyo ku bakatikkiro bonna okuva baza wa Kabaka mu 93. Katikkiro ki eyali ayimiridde mu lujjudde lw'Abaganda n'atandika okwogera ebigambo ebyeyo ku mizigo n'okuyimba ennyimba ezikolima n'atandika n'okuzina mu bantu baakulembera. Njagala nteyo ka video kamu Katikkiro Buganda yenna yawummula atuuzizza olukiiko ali mu kuzina amazina. Kive nnyo kabeere Ssaabasajja Kabaka tasobola kuyimira n'annya gaali benjole mu bantu be nedda. Era musajja atabeera bw'ati n'asitika n'aseka n'akuba kasimayo oba n'akuba mu ngalo bw'ati. Kyabulabe nnyo mukulembeze okuyimuka ng'oyisa abantu n'otandika okuyimba obuyimba obukulimu obw'ekirogo n'ozina n'amazina. Kiraga levo y'obutali bugunjufu, levo y'omutima gw'olina ogulowooza nti waliwo akulinako empiiga. Si mpiiga wabula gwe kyolowooleza muli nti waliwo akulinako empiiga kyoyagala okulaga abantu nti nange nina bennywana ffe tetulwana naawe. Ka video ke kano njagala nteyo Katikkiro yenna eyali akoze ekikolwa ekyo. Akayimba sigenda kukazanya wuuyo Owulira? Kale awe mutuusiza ssalo nga mulengejja pulesi mu lubi azeeyo mu mbeera z'emizigo gye baweereza obuyimba obukoona. Ffe tetubukoona. Ffe tumanyi we tukutuusiza ensonga lwaki oyimba obuyimba obwo. Anyway katugende ku nsonga eno kulyoka tugende ku video yatuleese obulungi. Tugende ku nsonga eno. Alright. Okusokera ddala nsaba kuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka omulopera mutegeeze nti Ssaabasajja Kabaka nsaba kulopera nti olubiri lwo olw'abajjajjabo olw'Emmengo
ebitundu ebimu bigenda biyiika wadde ng'ebimu bagezaako okubizaawo naye ekibuuzo kyange kiri nti tetulinaawo bazimbi basobola kuzzaawo ebyafa bya Buganda nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo olubiri lwa Mwanga oba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lwazimbibwa n'obutaffaali obutono bwe tuyita ow'ebbumba obwakajjansi naye ate ekikwewuunyisa bwe bazzaawo bazimbira baleeta kuteekawo amataffaali aga 99 ekikontana n'abazimbi abazimba olubiri olwo nze mbuuza mwe bayinginiya be bawa okuzimba olubiri olwo tukimanyi mu nsi yonna abasajja wano wentudde bayinza okuzzaawo ekintu kya myaka 10 emabega nga bakozesa ebintu byennyini ebyaliwo mu myaka 10 emabega lwaki olubiri lwa Mwanga olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo oluzimbibwa nga luyiika ate bakozesa ebintu bitakwatagana oba ku mataffaali agazimbisibwa ate bateekawo bintu birala kibanga agamba nti empale mugikuba ebiraka ng'empale badde ya bbulu ne mugikuba ekiraka ekya bbulaaka empale yabadde ya bbulaaka ne mugikuba ekipaapi ekyeru kiba kitegeeza ti mulabisa Obuganda nti bulina bantu basoma byafaayo era bamanyi byafaayo bya Buganda kuzza buli kimu kyonna nga bwe kirina okubeera kansooke nkulage wano kansooke ndozambalage ekitundu kiri ekyayiika then mbaddizeko ekitundu ekirala ekyayiise nga kyetaaga okukola Ssaabasajja Kabaka njala obubaka buno bufune bulungi nnyo omwezi ogw'omukaaga basaba ne bannyabo nebaza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ogundegunde sebo ogundegunde ayi Ssaabasajja eddoboozi laffe tetwayisa ku nsonga y'olubiri tululumbuye tewayisa n'ogamba otegeeza Ssaabasajja olubiri basajja balemeddwa olubiri kati baalukoze kapaati ako lwakoleddwa lulu nolaba bweru tulinawo nalukole kakati paka eri baalukoze kitegeeza kubanga mujje Katonga ajjula alwanira ensi lumbu yawela kulwanira nsi olwaleero olaba nti olubiri kisaawa eno olaba lumbu baalukoze naye ekifike lina bibuloka ebakozesa birimu ebituli munda bino bibuloka lwanje bazizaawo nga ziri buloka eziriwo eziri ku lubiri muteesa zeyakola kwesente bazirina uli laba bibuloka olabe bino bibuloka birimu ebituli biyitamu nemmese bibuloka ebakozesezza sebo lumbu wamaze kulwana lutalo n'olaga ti tulwanirira Obuganda twagala kuba n'akawunda biri kyebikiro kati bakikoze nolwekyo sijja kusirikanga Buganda etambula bweti singa balumba Ssaabasajja naye nga nebaza olubiri kati wano bakozeewaawo baalukoze bulungi sebo lumbuye omulimu wagukoze kibaza akawunda biri kyetukwebaza sebo omulimu wagukoze bulungi lwakoleddwa bulungi lwawedde tweyanze bannanga Abaganda tuvumirira Buganda naye tugasa Buganda ku kirwo tulina okwogera eri Buganda tuwonye Ssaabasajja singa bamutemula kali bino bibuloka nabanze ebigo bye bakozesa birimu ebituli munda lwaki tebakola buloka nga bwe zaali ku Muteesa bwe yazikola naye kira lubiri lukaddiye lwonna lusaana lumenyebwa omulundi ku ssente zebafuna wakiri baterekeyo emisinde luutu emu bateeketeeke emisinde tudduke ng'emisinde tunaizina emisinde ssente zivuddemu za kuzimba lubiri lwa Ssaabasajja lubeere olw'omutindo baloga nti Buganda ku ntikko na bino bibuloka bino birimu ebituli Buganda ku ntikko Mukama abakuume basiba ne bannyabo oyo ye mukulu Ssaalongo Ssekidde ow'Omundeeba musajja Muganda ate alwanira ensi ye Ssaabasajja Kabaka ekitundu kyenasooka okuloopera twagala okwebaza baakozeeko omulimu ogw'okukizimba naye bakizimbisizza amataffaali agatalinako kizimba bebali nnyo bwe balira ddala entasiima ebula yagiwa wabula era tugenda mu maaso n'okuloopera Ssaabasajja Kabaka era lukyagwa n'ebitundu ebimu bikyali muki bikyayiika wano we tuli era basebo ne bannyabo abalangira n'abambejja ekiri mu Buganda olw'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga basebo ne bannyabo ekiri mu Buganda kikaze Ssekidde Ssaalongo omulwanizi wa Buganda pulezidenti wa ggwanga mujje Katonga basebo ne bannyabo twebaza ekikomera ebikyagwa ne bazimba twebaza Ssaabasajja era ngenda batwalayo newona ekikomera kino kikino mu kikebere mu kirabe kyagudde owulidde kyona bwe kikyagudde olwekyo ekiri mu Buganda tukitegeere kuba kyekiri mu Buganda wala kitegeera mukulu lumbuye tukwebaza ku nsonga yawali ngenda kutwalawo era nga kino kyagudde kigwa ku ggiri kiki ekibalemesezza okuzimba olubiri noonana neotereera ekiri okwonanga sente za Buganda sente zibakumusana n'ekiro nebafuna sente ntenekadde olubiri luno olugwa kiki ekiri mu Buganda
Katikkiro ali ku lirengo budde bukyali tuviire Obuganda tukulekunga Obuganda tuviire Obuganda Katikkiro Mayiga oli mu mmotoka ezinyirira oli mu ssente za Buganda ekyenenkadde oli mu mwanyi teri balaba olubiri bwa Kabaka olufaanana singa balumba Kabaka ne bamutemula singa Kabaka alumbibwa ne bamutemula bayingidde mu lubiri abalabe ne bayingira. Alright. Yosalongo James Sekidde owomondeeba. Nabutyo njagadde obaka ombuyise ngo budde bukyali then tusibule video eyatulese nabage program nadde nyina gikola specifically nga yabufuzi ne bali nokusokuyisa obaka obono kubategeeza nti bali nnyo kulwana ntalo za Buganda kati Mayiga namulese mu automatic. Nchiddam Abaganda mwenna Saalonga Mulenge ejja wasanya Kaluchali Peter Mayiga namulese mu automatic kati yevuga yekka lwaki. Kati ali mukweraga ensi byembadde njogera byonna nti bituufu nabategezezza asokera South Africa amala agende mu Bungereza agende mu America ayagala agendako ne mu nsendala nga official ayagala otandika campaign ze kati namulese mu automatic nenga yemmengo munanule wajjo yagobwa munanule wajjo eyo tugenda gendayo kati onjana tuveewo tugende ku program entufu yatulese Sabasajja Kabaka Roland Mwina Mutebi wokubiri Mukama akingirize era akuwangaza. Mu video ya leero gyetutandise olwa leero tegenda kubeera nnunga mu bulungi nga mugyetaaga naye njala mumpulirize bulungi nnyo. Ebigenda mu maaso mu Uganda mbiraba nga bitambula okuwamba abantu kufuusa okuwamba abantu. Akawungezi akaleero omukyala Nabbosa ayagala okwesimba ku Joyce Bagabe Manga awambiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake kibaita Emirates Mityana n'atwala mu fekita nategereka. Yino footage gutusobola ofuna olwaleero. Omukyala gwe bayita Nabbosa agenda okuvuganya Joyce Bagabe Manga akwatiddwa ajiddwa ku hoteli ya tata wazaake Mityana gye bayita Emirates natolo mfekita nategerekebwa. Alright, your footage. Kati mukoleyo mu myaka gyenkaaga egyensanvu gy'ekinaana wattu ekiwamba abantu kyabeerangawo era abantu bangi batyanga okukyogerako era nga bali mubikolobero by'okuwamba n'okusaanyawo n'okutta baalinga Yosebiti Bahabulwa n'akabinja ke lwakuba ebiseera ebyo tewaalinga radio oba TV eyogera ku nsonga ezo. Buli kyonna ekyakolebwanga nga kikusika ennyo tebaagala ensi etegeere. Naye mu katambi kano kengendo bazanyira bwembasaakajjamo bwembasaakajjamo nyinza okuba nakajjamu bwembasaakajjamo nyinza okuba nakajjamu. Alright, bwe naba akafunye ejja kabazanyira olulala naye nga akatambi ako owekitiibwa ennyo Kahindo Tafiire